gwe mukutu gwe mwatugambye tugendeko tulabe NTV ogwa NTV gwe mwatugambye nga gulaga ababadde ku mukolo ng'omukolo bwe gwagenze n'omukulu Njoki gwe bayintavyuwinze babadde abantu nga basatu abayogedde kati era negulaga ne Reverend bwe yasabye poza okusooka njagala okwebaza aba NTV kubanga bambi bagezaako nnyo okutuweereza amawulire ate nga kyebakola bo tebabyogerera bakuteerawo omuntu ye n'ayogera byayogera kale abantu bonna abawuliriza bafunira ddala ekyo ekituufu omuntu kyaba yayogedde kale tubeebaza olw'omulimu ogwo gwe bakola wadde nga bagukola mu buzibu bungi kuba era bwe batuuka okunaratinga era banaratinga mu ngeri nga bakubirira nga tebajjaayo makulu ga kintu kyennyini kakati nga njogera byabadde ku mukolo ogwo omukulu yasabye bulungi era nga gye bwe nagambye nti yasabye ne yeebaza Mukama okubanga yasobola okufulumya Ssaabasajja Kabaka nga mulamu naye era nenyongera okuwumbawumba nti Mukama yayamba n'afuluma nga mulamu naye era olwo olunaku lwennyininyini lwe lwavaako okukisa kwe omukono kale tumwebazaako kimu nti yafuluma nga mulamu naye olunaku era lisobola kulwerabira nti olunaku olwaviirako obuzibu bwonna bwonna obwamuviirako okukisa omukono kati kumukulu kwabaddeko bantu basatu be interviewinze tebaboogedde naye okusinziira ku programu eyajjo nategeddeko nti omuntu eyasoose okwogera yabadde mukulu Njoki oyo yalambuludde bulungi olunaku ku makulu g'olunaku era n'ategeeza nti olunaku olwo lwe lwatandikirwako Obuganda okubeera mu buddu n'ebizibu byonna bye tuliko kaakati okubeera nga webiri kale tulujjukira olw'ensonga eyo kyokka omwami eyazzeeko naye saamutegedde linnya gwe njagadde okuyimirirako ennyo yagambye mbu ye olunaku alujjukira tetulujjukira kubanga tetulujjukira kubanga bali abaafa oba abaagira ki naye tulujjukira olw'ebirungi bituufunyeemu ebyetugiziddwa kale bye njagala okujungulula olunaku olwaleero mu ssaawa eno eri abatuwuliriza bategeere ekituufu toyinza kugamba nti ojjukira olunaku olwaliko obuzibu obwo bonna abantu ne bafa bangi nnyo era nga omukulu Buganda tebwasaba bwagambye abamu ne baziikibwa nga balamu n'ogamba nti tetulujjukira naye tulujjukirako ebirungi ebitugiziddwa kati nga njagala okubuuza ebirungi ebitugiziddwa ebyo byayogerako byo byebirwa okubanga tulina kabaka atalina buyinza essaawa eno olw'okuba tulina kabaka katikkiro atamanyi na byabuwangwa eggulo yabadde twayogedde yabadde Dubai n'olunaku lwennyini teyaboogeddeko kyokka yali Minister of Information aba amanyi buli kintu kyonna aba informed bulungi nnyo ate nga yagenze Dubai ng'agenda kusinkana Baganda kyokka ne bendera ya Buganda teyalabiseeko wantu wonna wonna wabula obwedda tulaba bendera ya Uganda kale ebyo bye tuyinza okwebaliza Mukama amanya bye tuyinza okujjukira ku lunaku luno kubanga tulina katikkiro atamanyi bya buwangwa atasobola na kwogera kusomesa Baganda oba kubuulira Baganda mbeera yaliwo mu 1966 kati nayongera okugamba nti nyongera okugamba nti yategeezeza nti twebaza ebitugiziddwa ebyapa ebitaaliko na nyumba kweganga nyumba zonna zirimu abantu kale omwami oyo saamutegedde linnya naye gyonna gyali bw'aba awulira oba abantu bonna abawuliriza mesagi ye yabadde nkyamu nnyo era
njijungulula essaawa eno nti buli omu alina waddembe okujjukira olunaku olwo nga bw'alujjukira naye ate ye nzijukire yiye yabadde nkyamu nnyo nnyo nnyo. Kale n'ekirala jjo kuba twabadde twogera awo mukulu musajja gy'agenda n'aŋŋamba n'angulira oba simanyi bwe yakijja nga Abamerika bwe bayikuza olunaku lwa Thanksgiving nga bajjukira bwe baawamba obuyingi naye banna Abaganda nabadde nkirowooza naffe bwe twagala kuba tebakinyeganako tebayogera na